nkwebaza gwe wena akyatwekumidde ku wano ku Lubalusewa TV oba yasalawo n'aga nti kangubira Lubalusewa TV ku mikutu migata bantu okuli ogwa YouTube channel yaffe eriko Lubalusewa TV TikTok mwebale nnyo mukoledde amaanyi mu commentinga mu likinga ate musobola kubanga views zeyongerera ddala waggulu eza Lubalusewa TV oba oli awo nti bye tubaleetera bibanyumira ate ng'ebimu mubifunamu ekyokuyiga aba Facebook namwe mwebale nnyo tuliko Lubalusewa TV Facebook page yaffe tututekamu akabanga okuba ntubale tuludde okumiitinga nenga content asinga tumusaayo ne mulaba kubimu bitambula mu ggwanga ne nga programu yaffe eno eya bulijjo nsonga ku nsonga tubale tututemu akabanga nga tukola ki nga tetukyajja olwo bizibu bitebereka nenga ndi musanyufu nnyo nti musigadde mutugoberera kweyo content gwe tubateerayo olunaku lwaleero ndina abaami babiri mu studios bajja kuba batweyanjulira amanya nga bulijjo ajje Samuel nga producer wange wali awo Robert Musanje naye nga wali wonna kulaba ng'ensonga zitambula nga bwe zirina okutambula ebintu bibadde bingi ebitambudde utabeereddeewo mu ggwanga nga mbirabye tugenda kuba tukoonako kamu mpola mpola tube nga tuvaawo nga sinaba kuleeta nsonga yonna gye tuleese olunaku olwaleero kansooke mbawe abagenyi bange basooke bababuuzeeko oba ntandikire ludde eno kantandikire eno ntera okuba nnyo naye esebo tusanyusa okulaba ku Lubalusewa TV nange okubasisinkana amannya nze Waswabe Kasente Onkagere era nga ndi munnamawulire esebo nesimye okuba nammwe ku Lubalusewa yaffe konde mulaba buli kimu kiraba nenebaza mwenna abatuwagidde kuba bwe mutali naffe tuyinza kubeera amin nzira oluyi luno nsanyusa okulaba nate kale sebo naawe ate webale kuddamu ku nkyazo omulundi omulala mwenna abatugoberera abatulaba n'abatuwuliriza Lubalusewa TV kyemukola kya mwende nnyo mweyongere kutuwagira buwagizi kadata ke muteekamu n'okuwagira okwenjawulo nga ba sponsors kwe batuteekamu mutuba ebazaamu akenso kuba singa simmwe singa programs ezimu mbate muziraba wano ku mpewo naye nammwe abandietaaza okuteekamu kasente mu ngeri n'okulaba ebirala bye mubadde temusubira tusobola okubikola naye tubibaleetere aye Uganda ababinaabiganyulwamu bibaganyulize ddala nga ba sponsors batwongeddemu kasente nze Muhammad Katabira amin tusinzire eno ku Summit Gardens ng'esangibwa Matugga mu Kito osobola okuleetayo emikolo gyo ne basobola okubanga bagikwasaganyiza bulungi nnyo abantu abo batubeererawo nesobola okubanga tubatuusaako programu nsonga ku nsonga abatuteekamu ensimbi be ba Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School bano nno nga basangibwa wali Bombo Degeya Kibajjwe tuukira director Chimba Muhammad oba Chimba Muhammad Chimba Amid producer wange bamuyita Chimba Amid asobole okubanga akubangulira omwana nategeddeko nti omuzikiti bali mu gwe expandinga gubadde mutono olw'engeri abaana abazadde babawadde nnyo abaana so omanya lwatu okusomooza okubeerawo nti osobola okusaba abaana aye n'otuuka ne bakwitirako obungi n'otuuka ekiseera ng'ate ebizimba olina bitono dormitory olina ntono ng'ate olina kukola ki kuzimba bipya abala bateekamu ensimbi be Barujja Properties and Real Estates bano nno nga bakugu mu kutunda poloti okutunda ebizimbe ebyenjawulo okutunda amayumba oyagala amayumba g'amaduuka oyagala amayumba ga kusulamu oyagala nyumba z'abapangisa tukira Barujja Properties and Real Estate basobole okubanga bakuweereza mu mpeereza ennungi n'abalala bateekamu ensimbi ba Sunset Junior Schools bano nno nga balina branches 3 balina e Matugga Kirwanira balina wali e Kawanda Kirinyabigo saako ne Kawempe batuukirire otuukirira director mwefe tukolagana ba director kitsowa bino bya kiyayiyayi ebyo tukolagana ne director Sunset ye Chito Muhammad Kaboye okay natugenda okutandika sookera ddala tusookera ndoza mu bitalo kitalo nnyo ekya kooki wa Uganda kooki Kajoba kibi nnyo yabadde omutendesi w'abagolokipa ku Uganda Cranes ate era yatendekako nze natandika omumanyira kwa twali bakyali nnyo namumanyira ku Bright Star nga tugireeta agibaddeko omukisa omulungi bambi nagana natengako Viper newangula n'ekikopo yazanyako omupiira kibi nnyo ne wafiiridde abadde alina tiimu gyatendeka Tanzania wera gyafiiridde kituufu naye
Mukama Katonda tumusaba amusonyiwe byamusobako amuteeke naye mu lubu lw'abeesiimu mu ggulu eyo kuba enjawulo weeri nti kuba kusookayo naye ffenna lyekkubo. Musabire busabizi wali Mitiana Road. Family yonna tugisaasira abazanyi b'omupiira abakooki fufa yonna tugisaasira okufiirako omutendesi abadde omulungi ate nga abantu bangi bamuwako obujulizi nti abadde mutendesi omulungi ate nga ttiimu gyakwatako Bernard Muwanga bonna yabaleeta agitadde bwebadde erina okubeera. Bernard Muwanga tukusaasirako olwa kooki wo okubanga yakuvudde ku maaso mu ngeri etatege bangambye nti nawuddeko nti Tanzania ng'eddwaliro tannaba kukuwa ripooti anti abamu bagamba nti ya pressure yamulinye n'agwa bugwi wali n'akala. Kati nga bw'omanyi nti Africa omuntu teyeefiira kati buli omu asobola okujja okulowoozayo kyayagala okulowooza. Muhammad esijja genda tugamba kimu nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Twava eri Mukama Katonda era gye tulina okudda. Amiina. Okay, tugenda kutandikira ku sanctions ezateekebwa kuba twali tuludde. Ndozola ebintu bingi twali tuludde okujja. Sanctions ezateekebwa kuba ku speaker wa parliament ya Uganda saako ne ba minister ba former minister abavaako abe Karamoja. Guinness nandu tu point blank. Ntandikide wa mukulu Kagere. Ensonga yo gyogerawo olooza erekawa speaker. Nze ensonga yange kituufu bamutaddeko sanctions naye nze nyinza okulowooza oba tebasoose kunoonyereza oba tebasoose kunoonyereza okusobola omuteekako sanctions. Nze nandowooza nti omuntu bw'omuteekako envumbo kuba kati emisango giri mu koodi bwe bagamba era ennyaka giri mu koodi. Nze nandowooza nti bandibadde basooka ne bamanya kiki ekinaava mu kooti bituufu yaliwo ku mabaati oba nedda ne balyoka bamuteekako ki envumbo. Kati nze mu kulowooza okwange nandibadde ndowooza nti bano UK oba n'ensi endala ezigenda mu maaso n'okugamba nti abantu beeno tebaddamu kusala nsalo. Nze nandowooza nti basooke bekkaanye ensonga eno nga tebannaba kusalawo. Wati nze olowooza nti sipiika akirimu naye nga mukazi we takola ki? Takirimu. Nze ndowooza yange. Olaba otaddeko n'akamukazi wattu. Nze ndowooza kituufu omulumirirwa. Era n'abantu bano abalala basooke balinde emisango egiri mu kkooti basooke baleke kuwulira bigambo eri abantu. Nze ndowooza nti omuntu okumuteekako ekintu sooka onoonyereze kyatandika kitya kikomekereza kitya y'ensonga lwaki kkooti weeziri. Naye kyosobola kuva eri nti ate gwe tumutaddeko envumbo ate tumutaddeko kino ate sisobola kuddayo kati ye nga ye awulira ati era sooka gwe weeteke mu bigere ebyo singa kibaddeko gwe wandibadde owulira otya. Ky'ogamba ensi ziri zanguyirwa nnyo ensonga tezinnaba. Zanguyirwa nnyo nga ensonga tezinnaba kugguka. Nze gye ndowooza yange. Amiina. Katuddeko omukulu Katabira kirekawa speaker okubanga bamutaddeko sanctions saako ne Agnes Nandudu ne Nandutu Agnes Nandudu ne Kitutu. Kansooke katono nnyo ku kya Muganda Nkagere kyayogedde. Singa abantu abo singa byayogedde ebyo nti bayongirwa nnyo kukola ensonga era bwe banguyirwa bano abalya ssente okugende wawo okubasaba ez'obuyambi singa nabali babadde babalwisa ne wano wandigambye babalwiseyo bawulire emisango gino naye ng'egye baddukamu emisini nga basaba obuyambi eri bajje bayamba abantu abatalina mwasirizi wano. Baani abasaba obuyambi? Gavumenti n'abo abalya ssente emisinde gye badduka nga bagenda ebweru okusaba obuyambi okuyamba abantu bannayuganda gye emisinde gye bakozesezza okuteekako envumbo ku bantu abo balidde ssente ze bajja ewaabwe. Lwaki gwe mu kujjayo ssente ogamba oyagala bakwanguyize wabula mu nvumbo n'oyagala kkooti zikoleko ng'ate ssente bali be bazikuwa ate kkooti zeeno ate eza wano ng'ate bazimanyi bezikola wano mu Uganda. Okimanyi nti amawulire gasobola okubeera wano mu Uganda ali ebweru lyakugamba nti bana Uganda bangambye waliwo kino naye nga tegwe tokimanyi. Era mu biseera by'olutalo olwaleeta President Museveni wano mbu abasinga abantu balinga bawuliriza mu maleediyo ga Kenya tegayogeranga amazima kubaga wano nga propaganda. Omusajja tumuyina mufuumula mu Uganda. Sebo oli munna Uganda. Oli munna Uganda. Amawulire ga wano galimba buli. Amawulire ga wano ekintu kisobola okulema osaasaana wano mu bwangu. Owebweru yakikugamba ngo bali tokimanya ate nga kituufu. Lwaki?
nobeera wano nga tomanyi nti kabaka yafuluma owebweru nakuwanikalaga kabaka ali bweru kitegeeza amawulire gasooka kusaasaana eri wabeera credibility nti abannamawulire ababeera wano nga bagasakira bweru bafuna information ey'amangu okusinga ffe abamu n'ababeeramu kati bani abagawa abali nze bwe mba siina access ku muntu ali mu State House oba yo PPU waliyo bali aba Al Jazeera aba BBC aba balinako access abasobola okubajjamu amawulire ne bagateekayo ekitali kunze katabira waabwe kati ku nsonga ya tufunyeyo mutabani wa Yohana mirundi ku nsonga y'amabaati gy'ombuuziza kireka wa speaker namulabye ng'agamba nti ye teyeetaaga visa ya Bungereza visa gye yeetaaga ya Bukedeya yeetaaga visa y'abali namulabye ng'akyogera ku floor ya parliament n'agamba n'ogamba talinayo bya bugagga bweyo naye ng'ate waliwo ebbaluwa eya President Museveni yalinkinze wadde nga oluvannyuma ekitongole ky'ebyamawulire ekya State House kyavuddeyo ne kigisamba naye ng'ate kakiiti akavuddeyo nga kagamba ka PPU tekaliko yadde kasiginicha kagamba mbu yeri ebbaluwa yasoose enfu nga vayagamba wataddewo gamba nti IGG anoonyereze ku by'obugagga n'ebizimbe n'emusimbi omuyitirivu okugambibwa mbu sipiika agulina mu ggwanga lya Bungereza nga president agamba bbaluwa y'emu nti okusinziira ku mboozi ey'akafubo gye babaddemu ne ambasada wa Bungereza mu Uganda yamukakasiza nti sipiika wa Uganda alina ebizimbe biyitirivu mu Bungereza alina accounts eziriko omusimbi mungi e Bungereza era babikutte ne babifreezing nga sipiika yavuddeyo n'abyewakana ekyo mu by'obukulembeze walipoli abagasima code of conduct nti mu bukulembeze singa ovaayo wa information yenfu wabaawo etteeka erikuvunaana awo sipiika gumusango guba gumaze okumuluma kuba tasobola kungamba nti ambassador kuba yaba president wa Bungereza wano yabeera president Bungereza tasobola kuvaayo n'awaayo mawulire makyamu nti ono alinayo kino nekino era Bungereza egenda okuvaayo gamba nti tumutaddeko envumbo tukutte ebyobugagga ebiri mu ggwanga lino baba balina obukakafu ekirala awo ekibeera nga sipiika abyegaana awo IGG walina okuvaayo n'amanya nti okusinziira ku musimbi gw'ofuna n'ebyobugagga bye kubanga buli mwaka abakozi ba gavumenti ng'etteeka balina okwanja ebyobugagga byabwe n'engeri gye babifunamu buli mwaka era singa ogaana okwanja ebyobugagga bye ebimu ekifo ky'olimu buba nga memba wa parliament kikuvaako kye bakola ku lukyamuzi John Ken lukyamuzi yayanjako bimu byala n'abirekayo bwe babizuula ne bamuggyamu mu ntebe naye nga gwe okulabako olaba nti IGG asobola okunoonyereza ku sipiika asobola okunoonyereza alipoota n'agiteekawo wadde esobola obutakiteekebwa mu nkola naye nga bujo wenkugamba nti gavumenti yejja okufunkayo buli kamu kafankunayo gwe bakola eno gavumenti kyesobola okukola kimu kukola ateekawo obukiiko bunoonyereza alipoota ne bazikola zino simanyi abassebasiraamu simanyi abassebaani lipoota bazikola ne zibeerayo gavumenti enejja kyeneekola kijja kuba kimu kujjayo alipoota ezo kutandika kuziteekesa mu nkola naye nga ye sipiika bwe kimulese ndaba nga entebe ye ekisooka obwa sipiika n'ekifo kyo kwa MP Bukedeya kyo kyatandise dde okuyuuga Kagere olaba nga IGG asobola okunoonyereza ku sipiika asobola okunoonyerezaako tetuganye naye twawule IGG yani sipiika yani funa bulungi kati ono sipiika yona lebanita ono IGG yakulira okunoonyereza ku bakungu ba gavumenti ku nnyingiza yaabwe n'ebyobugagga bye balina kati omuntu kituufu asobola omunoonyerezaako tetuganye naye twagala sooke tumanye weeteeke mu ntebe yo oba weeteeke mu kifaananyi kyo tebakugamba nti olete kino osobola okireeta kituufu balina ebyobugagga naye emirundi mingi ne kaabe IGG yennyini ayina by'otomanyi ayina bye bamanyi Kagere ekintu ky'okunoonyerezaako tekitegeeza nti nno ogenda okujja obageba nenze nasse okunoonyereza bali banoonyereza n'obukugu bwabwe bayina nga gwe totegedde nakutegeera bino biri bya mwana we kati Kagereze bwe nti gw'oli w'amawulire gw'osobola okunoonyereza ensonga yo obulya bulungi nonoonyeza eggulire n'ogenda wano n'otuuka n'oganda ekyamazima ono nenga si yagambye ono abikasi ono mukyama lino ettaka siri ono bali mukola bwe bati ekyo kisoboka netuganye nenze kyengezaako okugamba nti bamunoonyereza mu bukyamu
banonyeza mu bushamu speaker weewaawo nti bavudde ate n'ennyumba ye gy'alina yagijja mu ssente ze ennyumba eri gye baatulaga ssente ze ono yakajjabuzi ono speaker yakajjabu nekisooka tubale ebbanga dadde mu FDC biki byabadde mulimu ki gyabadde akola FDC ino mulimu kwekola mulimu ky'okuvaamu ssente ekibiina kye FDC era kivaamu gavumenti wano kimanyikiddwa lwatu wano by'obufuzi bya Uganda nti sipiika buli muntu ayagala ogende wa Museveni bayagala okufuna ssente wa Museveni mwayita era abasinga bagamba nti ye bbulooka wakati wa opposition ne Museveni ani yafuse di bbulooka ebyo gobimanyi naye nga sipiika naye ayina yinga ye naye ayina ebintu bye yeekolera toke tulowooze toke tunulire nti bino ennyumba tuba twakagira yakamala bbanga ki mu bwa sipiika nedda yakamala olaba ennyumba obadde wakagira mwaka gumu kitundu oba ebiri yadda mbigere byolanyi olanya yasookawo kyolina okusooka okumanya ayi gijjo omulimu gwe omukulu kumanya ono omukulu kuba ekibayanjuza bagamba olina okwanjula ebyobugagga bino buli mwaka si buli lubererwa nange ekyo kisobola okukola mu Uganda bwe kirina awamu kisoboka buli mwaka buli mukozi wa gavumenti alina okwanjula ebyobugagga bye n'ensimbi gye yazijja lwa nsonga nti omwaka ogwo ogumu bamanya mulimu ki gw'okola guyingiza mmeka ebyobugagga by'olina bibayirirwamu ssente mmeka wazijjawa so sikubalirira bulamu bwo buli kuba osobola okugamba naliko China n'ensuubula n'enfunayo obuwumbi 3 ne manager nyingira mu gavumenti naye bagamba buli bagala babibale kati ne be yakoledda lwaki baba babibala si byakoledda bw'obeera bwe bakizuula ng'olina ekintu kiwafuna edda oba olina okwanjula sente golooza lwaki bataddewo nti oyagala okugyayo sente mobile money kakado ino tekayinanga muntu kumanya nyingi zaayo kati olaba gwe omuntu wa bulijjo bagamba akakadde kokko kukajjayo ku mobile money n'okuwayinanga muntu gwe lwaki omukozi wa gavumenti asulwa ku ssente ezaffe tosobola kwanjula bya bugagga byo byofunye okumanya nti obifunye mbutuufu oba obbye ssente za wa musolo ekyo kirina okukolebwa ku buli mukungu wa gavumenti okumanya nti ddala bannaye omusolo gwe tusasula ddala ssente bazibba bazikolamu bye baagala oba bazikozesa ebyo n'akasala akakugwana kokolamu ebintu tuyanza ensolo nga tugirekawo ng'etambulira ng'ependinga abatulaba mujja kuba mwongera okukomentinga nga mutubulira kimwe kye mumanyi ku nsonga eyo nga tweyongeddeyo okubala kwatandika Lwakutaano luli ng'ennaku z'omwezi 10 twalaba nti baabala abanene bonna ne tubalaba nga babaze baminisita ba MP President Museveni speaker naye ekinewunyisa mu kubala kuno era okubala kukyeyongerayo ekinewunyisa biringa ndooza 3 siri mu mativu naba RDC simanyi oba bali mu kulaga mukama waabwe nti bakola ng'abantu amataka bagababbako nga ba RDC batunula butunuzi security tebagireeta naye siri mu mativu n'abantu nti oli aganye okumubala mbu n'omukwata mbu ayonoona enteekateeka za gavumenti so nga ate ekyo kyangu nnyo oli bw'agaana omubala tekitakisa mutwala mu komera munnyonnyole munnyonnyole kimunnyonnyolera bunnyonnyozi nti aje leka bakubale ku nsonga bweti ne bweti gavumenti bw'eneekubala bajja sobola okufuna enamba gye basobola okuteekerateekera saate si kukwata muntu n'ogenda n'omusiba nti yaganye okumubala omusiba jasi muwe buwe advise nti omanyi bw'okola booti ne booti kijja kutambula bwekiti saate nze nga nandibadde mpa gavumenti advise nti okubala ekyamazima newe munaatambula bano abaana bali mu kutambula betusanga nga n'enjala ebaluma bafiireyo tebalina adde amazzi ag'okunywa mulimu n'amayumba ge batagenda tuukako nga bagenda tambulira ku ki kugaana agaawano akumpi oba ontegeera bulungi naye ng'eri ewala kuba mulimu ebitundu oba ebyalo ebimu nga oyingira deep mu byalo eyo munda ng'ennyumba emu ogisanga wane muno ogisanga eri kiba kiza abamu bayinza obutafuna kadde kola ki kubalibwa ekirala mulimu bano abaana abaffe betuyita njaye abenywera mugenda basanga wamu nga tebalina n'amayumba nti mulimu n'omu nga mupangisa naye nga asula mu ruumu bwomu kiba kiza onootuuka ojasanga nzigale oba ontegeera bulungi so advise nandibadde gavumenti
bino ebintu bya digital bibinzo tuyambako okubala tugeze n'abantu nga abagenda ebweru nti buli oyita wali ku airport oba omaze obalibwa omuntu wali namba singa zeeyongerako bweyongezo noga ati milioni ziri 3 tweyongeddeko omulala omwana akuze bamuwandiza ndagamuntu kati yako yeeyongeddeko bwe batyo ye abantu abazungu engeri gye babalamu siwulyanga igwanga lya America nti kati bagenda kubala abantu babala already babayina kuba ne bwogenda obugenzi n'okwata kaadi gy'oteekako ssente n'oteeka mu ku train bwoti osazise gundi yo tiketi yo already baba bakutegedde nti Katabira omulaba agenda Boston baba bakumanyine gy'olaga ssaawa eyo olaba ekyasinga okunoonyesa kutekereza gy'abo abasajja olaba ne wobeera ng'osse muntu bakujjako 10 bakiteeka mu kompyuta ne kisoma nti ne 10 kya Katabira n'abakuwayiriza naye wano olaba ne wobeera n'essimu ng'amanyi ya Katabira okuyigga okulaba luba lutalo Katabira kandandikire ku Kagere Kagere bakubaze sinnabalaba nini n'essubi bajja kumbala niye olabanga obudde bunaaba mazisako ennaku 10 ze baabawa kyemmanyi gavumenti era bulijjo ebadde ebikola nti ennaku wegamba nti ennaku 5 nezituuka nga omuwendo gw'abantu gukyaliwo era eyongezaayo nze kyemmanyi nti bajja kwongezaayo bajja kwongezaayo ennaku kuba ekyamaze bafunye nnyo okusoomoozebwa olw'ebyuma bye bakozesa n'ekira abaana bakuyita kwekyanga okugera kwennaku beekyanze nnyo olw'ensimbi basooka nobaga bagenda bawa emitwalo 18 egy'okusoma owulya bulungi bamala okusoma ne baganda tujazi batera wamu kugira emitwalo 5 tugenda obbawa ne balina okulya jukira okeera kuva ate abamu bafumbo bakeera kuvaayo kujja tandika lwaki olunaku lwe bakola si lwe babasasula nze ndowooza yange ku nsonga eyo nti kituufu abaana abamu beemulugunya naye essubi weri nti bajja kufuna ssente kyekisooka ebintu bya gavumenti obimanyi nti oyinza okuba ng'ogibanja neerwisaayo nese zimala nezikolaki zimala ne zijja era nze ku lwange bannayuganda balina okukkiriza bababale batya okumanya omuwendo Uganda gwelina kuba ennaku ze tubuusabuusa milioni 435 nga tewali amanyi bulungi ennamba entuufu ekirala nti okubala kuno kwa muwendera kwa maanyi era kukulu nnyo nti nze bombala n'omanya kikyendi kitegeeza nina essuubi nimba n'essuubi okufuna ekyo kyemba nkolaki kyemba njagala mu maaso so bano abagenda mu maaso okugamba abantu nti temukkiriza babala tetwagala kutubala abantu abamu bawuddisibwa ate bannayuganda bamputtu kyenjagala okuga nti bamputtu ekintu nze siri wamputtu gamba abamu kati bannayuganda bamputtu nkiddamu nange nga mwendi yinza okuba nga nenyinza okuba nga nina emputtu naye nga emputtu kyeki kwegamba emputtu kwe kuleeta ekintu ate gwe n'okyesamba kwegamba nti obutawulira ate ng'ekintu kyebalese kigenda kuyamba ani kigenda kuyamba ggwe okubala kuno kutuyambirawo nze ndowooza enjooza yange bababala babateekereteekere batya nti kangeze nasala municipality nga maama bwana amanya nti nyina abaana 6 bwe mbangenze mu nnimiro kanfune emimonde gyange 15 kyekyo kyennyini yabalina ebibuuzo bibabuuza bye tutategeera ebibuuzo awate bannamba bakubuuza ze bambuuziza ze bambaze ne bambuuza mbu nnimirawa nasese n'okuseka ne bangambu weeks 2 ebegana li savings nfuna mmere ya leero saving eki kati anti eyo yonna kisinzira ku answer yo bw'obiddamu bakugamba nti kati aje eyali bwati ne bwati ono tumukole ki tumwongereyo kasente tumwongereyo kino jjukira nti fenga Uganda tetwenkana waliyo omugagga waliyo omwavu waliyo omwavu data ina wadeki kati abo betugezaako okwagala okukola ki mwagala mugeza nako okufuna basobole okuteekebwa nga enyale tweyanza Kagere mukulu kati ninyo mbadde producer abadde ina chance jukiza mpusonga ya speaker seconds 3 kati ninyo nsaba muzikirize angambye nti America Bungereza kuteekako envumbo nti amawanga gonna agakolagana ne Bungereza gabate gagenda kuddamu kukkiriza kugwa mu ggwanga eryo bakwatirako abagenda kukwata kubeeryo bakuteeka agakolagana kibazo za America awo toli naye Germany toli naye no bato ina ndijo jagikolaga
ne Kenya yennyini kitegeza alina kufuna visa ye gende bukedde ya okay tuze ku nsonga ya guli toyanza producer tuze ku nsonga ya yokubala abantu bakubaze bambaze ebibuuzo wabira byotya kukinala ye mu bibuuzo kiri ekintu eki okubala kuno tekulinayo kuyambira nze kuyamba gavumenti okumanya erina abantu bameka ekisookerwako ekyokubiri balina byabugagga ki bantu basevinga kyenkanawa bakola mirimu ki tusobola kubajjamu tutya omusolo okusinza ku kyenalabye eyo ndowooza mu bibuuzo bye bambuuzizza gavumenti ebintu byagala tulina ekituyambira ekisooka bagala kumanya balina abantu bameka mu Uganda ekyokubiri bagala kumanya abantu bano bakola mirimu ki ekyokusatu balina byabugagga ki basevinga batya n'ekiwunzika byonna tubajjamu tutya omusolo amubuuze bali bazeekewo ne babujjako omusolo baba bakakujjako omusolo oyo omukulu abadde ayogera byegezaako okugamba ye yajjewo ne babujjako omusolo kyengezaako okugamba nti omusolo guno gujjibwa ku makampuni ku bintu ku maduuka ku bintu ebikozesebwa gugenda ogula ekintu kyogamba kagere fere batujjako omusolo guno gwe babajjako bali bazeeko ne bakoko yogula bajjako omusolo ate obaate bagunzijeko olwedde oba ogenze kukigula ninjabanga nti ewo bali bazeeko ewo nditwagala musolo aje omusajja gambe tebajjako bantu musolo okujjako gwe boogenda oggula kale baba bagujje kuwanga oyo gwogenza oggulako ow'ebintu kambuzemu katono kagere kanzireke wakagere kambuzemu katono bwe mbanga sukaali kiro mbadde njigula 3,500 ow'edduuka ne bamwongeza omusolo nenzirewo nga kiro ya 15,000 mbanze sisasudde musolo gwoba togusasudde ow'edduuka yabagusasudde sigwe nti oba osasudde omusolo kasoke muganda wange yetaaga kusooka kuteeka ku lubaawo era singa wabadde wano ennuni bandifunye ka blackboard wano nensooka musomesa ekisooka mu bibuuzo bye bambuuzizza kunalabidde nti gavumenti enoonya ngeri gye tujjamu musolo buli lubala abantu bambuuzizza olina ettaka kati ansa gy'oddamu wali ye kubuuza ku kibuuzo kiddako lya kyapa lya ndagaano lyenkana ki mu mugimu ku misolo gavumenti gyeteekateeka okuleeta mu paalamenti omulundi guno buli muntu yenna nga ayina ekyapa bw'oba otunda ettaka lyo nze ninguza ettaka lyange lya miliyoni 4 ne wajjawo omuntu ampa miliyoni 10 mu ttaka lyange eryo transaction ye yekolewa mugimu misolo egireetebwa n'okusasula gavumenti ebitundu 80 ku 10 ku sente ze mba ntunze. True, nali nguwuliddeko kajiriza mba ntunze miliyoni 10 miliyoni 18 mbanzi kutenda nzidiza gavumenti ku kiki yakoze okutunda ettaka lyange ku ttaka lyange lineegulira akoleddeko ki okuzitwala ekirala nti olabaje kangeze kale kanegerezeeko kuba oyinza okitwala obulala kangezeeko maama wange ayina ekyapa akimpadde kyayika 5 singa nze njagala okukyusa ekyapa ekyo nkize mu mannya gange okujja maama wange mba nina bakwata value y'ettaka eryo ne bansaba 18% ettaka ziba ziriyika 5 nga buli ka miliyoni 10 za miliyoni ebi okulikyusa odijja manya ga mama wange odiza manya gange baba bansaba value sente ezibalirirwamu nkwateko omutema nguwe government 18% kiza nina okukwata miliyoni mmeka ku miliyoni 5 mba nina okukwata miliyoni nga 8 mu zonkosoke nkwate cash nziteke ku account ya government basi tubakole process ezikyokwe yidde manya gange kati bwe ngamba nti bambuuza ebyo ebyapa baba banonya process kyo benatandikira okusolooza omusolo ogwo mba mukyamu ekirala kukubala abantu bano nga wagambye nti abantu abamu baba beetaaga okusomesaamu naye ng'ekiba kirina okuggibwawo mu bintu bino ebyokubala abantu nti gavumenti ebeyagala kuteekerateekera abantu bekyo tekisoboka
amawanga gasobola tekera kigakola nti babala abantu bamanya katwina muwendo ki abavubuka benkana ki abakyala benkana ki badini ki tribes ki baliwa basinga okuba abaavu biki basinga okukola tubatekedde okubajja mu bwavu okusinza ku bibanga abasoga baagala ebyuma ebya factory ebikebe bawe bavubuka buyivu bwenkana kwa babuza n'obuyivu obuyivu bwa bwenkana ki mu district eno mu region eno bwe bayino kubesingako okulakulanya abantu ne wano mu Uganda kasookedde kankubuuze anti bagamba sinsa sebera uvanyuma la myaka 10 kiriza bali bakoma kubala 2014 kati si 2024 kati kuva baba ne bagabanya tekera abantu kiki bali babesize ko bagamba okusinza yetu abala abantu omundi oguwedde data gutwa collectinga twamanya nti abantu bebusoga ekisinga kubasumbuwa kyekino era tugenda kikola kola ku mutekateka bwiti kikyali kikoledde okuva babala abantu 2014 okakasa ati abantu babatekera wano mu Uganda kibombuli anga go moderator batukolera ndoze engudo okutekera abantu bwe banti kati okutekera abantu kukubaletera obuweereza direct ku muntu nti abantu bo matuga anti katika nkubule katabira bakwanti olumu government yaffe tebitukirizanga bibina kuba naye enguudo ezo zirabanga uzikoze kye kimu ku buweereza bw'obutukiriza abantu butya nti enguudo ezo nga nnamu gwosobola okubeera ano ng'oyagalagera kale sawa yakakati omanyi omuntu asobola okugana okugenda ku luguudo lw'essemoto naiti wala okitegedde omanyi lwaki nti balukola bubi ne lufa kale saaka tuliko ki luliko enfuufu omanyi nti buli we tugenda okukola amawulire nga gali mu sayidi z'ekasangati lwaki olumu twagala okuyiteeka wempe wadde walako kwewala nfuufu okitegedde bulungi kati buli wokola ekintu ekyo n'oteekawo kati kankwemu example emu tugeze abalimi bali kapeeka bayina ebyamaguzi byabwe ekkubo bwe liba eddungi ekitono nnyo abajja vugirawo essaawa egi ngeze wantu nga wala nnyo okutuusa ebyamaguzi mu budde mu katale tugeze baleeta nnyanya baleeta ebintu kati ng'abolaba singa baali baleeta ebyennyanja nga babireetera ku ezo nguudo za ttaka ezo bwezito ezo kazoka paka ate nga n'olwo ebifa ebyennyanja okitegedde bulungi kati enguudo ezo ziba zikuyambako okutuukisa mangu service kuki ku bantu n'ekirala amafuta gasalibwa nti buli woobanga oluguudo lwa kolansi amafuta gonywa osige gamu ne gali kuba gali emmotoka zino ez'amaguzi ziba zikyusa giya ziba zitambula mu giya kinga n'opangisa muntu wantu omutwala semuto akukyajinga nnyo ebinnya ebyo gambe emmotoka ng'etisse tugeze manda omusajja amafuta akosa manyi kuba atambulira mu giya ezo oba omanyi ebyemmotoka tambulira mu emu na bbiri buli kakikagwa mu kinnya nadda mu emu amafuta gaba mangi so obeera anokukola nsi oteeka mutaano n'okuba olu paka ng'osanze ensonga lwaki babala abantu nkugereza ebimu singa gavumenti yali ebituukiriza ng'ebirina okukola kikagambe kino okukola enguudo kikakata ku gavumenti kiyitaga kumala kubala abantu okubala abantu baba bagala kumanya direct abantu bano mbeera ki gye bayitamu tubayambye tutya mpozi wekisobola okugiramu nti babaza abantu b'Nakaseke balimi balima bino nti katubakolera oluguudo basobole okuleeta ebintu mu katale awo kiba kisoboka nga wookigambye naye enguudo zo katugeze nkugambye okuva mu mwaka gwa 2014 nayo bakoma okubala abantu singa gavumenti yali ebala kutuukiriza bwoyamu bwayo nakulaba bintu ebinyigiriza abantu n'enguudo nga bozigambye singa semutolo litanafa singa bamukola dda kagera ine engeri gya kutunuliddemu kamubuuze kituufu batutekera batubala mu mwaka gule agala nkubuuza ekibuuzo esitawa zino gavumenti etujjako omusolo wagambire tusasula musolo ekujjako omusolo okkiriza siffe ebintu gavumenti bijjako omusolo aje amalwaliro abasawo abasasulirwa zivaawa amalwaliro agazimbibwa sente zivaawa amaye eri matugaliri walikolako sitoli owozaliriwe lizimbibwa amalwaliro agazimbibwa eri matugali nnyini lyazingama oyo omukulu tugenda tukola sitoli ate lyazingama zavaawa lyazingama bw'ozimba ekibiina kikyannagwa kiba tekiriiwo kati bikola ezazimba kalawo ku fule yasooka eyokubiri eyo zavaawa nze ne bwenzimba ennyumba netuka ku olopuleti mba siinaawo kuba mbasobola gisulamu ekintu okumanya nti kiwekikola kati eddwaliro abantu era mudde mukole era eddwaliro lidde mu lizimbi ogambe tusasula musolo asokesa muse muganda wange ono buli litala y'amafuta okkiriza okusomesa
asoka buli lita y'amafuta bwe bayingira Uganda government ejijjako siringi 108 buli lita y'amafuta kitegeeza oli abaleeta amafuta singa abadde government kangize ejjako siringi 5 buli lita yani badde kitusanga kitunda 12 mwebyo naye buli government kati ejijjako buli lita ninga ati bagamba buli lunaku tukozesa lita z'amafuta obukadde 6 kati kubisamu obukadde 6 obw'amafuta ku bisemu 18 sente gimeka government zefuna okuva mu mafuta kati wabajjako siringi 108 lita n'omuntu yandegiguziza Kagere 1205 asoka nakwata 108 luno nalugattako nagatako transport gyandikozeseza nagatako abakozi bakozesa eby'ebimotoka bamibimotoka pangisa nagatako ne bana abo ku petrol station okukakana nga alita agitunze 108 oyo muganda wange kyagamba yabatasasudde musulu baba zijje kubali yenga tezo nazona n'amagoba gono ono w'amafuta nezasula abakozi be neza transport azijje eri baziseka kuono yade kyatalaba ku nsonga enyo akatonawo ekyamazima Kagerera bayo ensonga kukuya amafuta gono ekyamazima nze neewuunya oba misoro gye mingi naye petrol station nyingi ezizze nga zigwa zesijja ku mentioninga wano kyemanyina mwine muyita esino y'amafuta ya Delta nerya Kobi Lubisi yaligula waliwo neddala eryagudde waliwo eddala oli abantu ate oyo waggale egundi amasundiro buli doni weeri jukira buli muntu obeere wonna inkubulira buli doni weeri amafuta gagigwawo yazemo okukola gena ali matugora simanyi kituufu kansekude mukatono nnyo obuzibu obuliwo nti amakampuni mu kusooka agaweebwa olukusa okusaplayinga amafuta gano gajja Kenya galeeta wano ate nago gatandika okuteekawo petrol stations okompitinga n'abalabe baguza kyekino abasobezi kye bakayanako nti lwaki gwe manufacturer ali mu factory ojja mu kikubo n'oggulawo edduuka ng'ebintu ebijja direct mu factory yo nojja n'okompitinga nange ate nga gw'otunda bbeeyi esuubuza okitegedde bulungi kati ne bano company ezikola ezaweebwa olukusa oba ziri 2 waliwo nawulira company nze erabiddemu so waliwo company erina reserve zaawe gundi ngodde nateetaawo gas bagitaba gas baki company ziri 3 zaweebwa olukusa zeuka zina license eyingiza amafuta gajja Kenya kale gajja beroga ngaleeta wano naye ate obuzibu bakola company ezo aye nazo zatandikawo petrol stations mwezisa amafuta aye nezikumpintinga ne bana ate abazigulirako wano mu Uganda ensonga ki osanga amafuta agamu nga bbeeyi ndala ensamano gasanga bbeeyi ndala bbeeyi teri constant kati ensonga lwaki petrol stations ezimu zigwa olw'okuba nti ate bali abakulu basaplyinga aye nabo babateekako competition ne babatunda ate ne batunda amafuta ate gwe wenna akyatugoberera ku Lubalusewa TV tukwebaza olunaku olwaleero ndine Kagere waswa Beka wanyiso musajja muna NRM rukulwe ye mwewandisiza muli abantu bameka tutegenda kuvaayo mbobukadde 18 ate oluyiro mbuuza ndi ne Katabira Muhammadi lindako kasooke gambe kino ekisooka kampiso obulamu bakama ba linda ogenda buyisaawo kansooke nkugye kino otubeera tuli mu mulimu gwa mawulire gano tewalina kubawuludda naye muganda wange avudde n'akyawunguza lwaki ntiyewa NRM naye nga munamawulire munnange nze sivanga yo ninjogera kibiina kyendimu nze njogera nga nsonga bweri nvaayo njogera kulaga nga nsonga bwindi omanyi obuzibu obuli mu gavumenti eno ne bannaffe nga bano abagikolera nti bw'oyogera ekyo sirina ludda wabula njogera bw'oyogera abateekamu ensimbi be balujja properties bano nga bakugu mu kutunda amapoloti saako n'okutunda amayumba batunda ploti ez'omulembe batunda ploti ezitaliko nkaana ate nga balina amayumba ag'omulembe tukira Lujja Properties ate nga Lujja Steven director waayo osobola okubanga aguza ebintu biri mu mbeera ennungi City Valley Islamic Day and Body Primary School bano nga basangibwa ali bombo degeya batuukirire basobola okubanga bakubangulira omwana mu madiini gonna Katabira kembadde malizayo katono bino bye twogera oli asobola okugamba mbuoba oyo simanga awala na gavumenti naye nga tajjiyo facts kwogera bikontana nange byenjogera
okubeera neutral mu mawulire si kwogera biri bikudda lwa gavumenti kwogera kituufu kikyolaba kikigenda mu maaso mu ggwanga ensonga lwaki mu kkooti omulamuzi asalira omubbi omusango bagamba yabadde abeera neutral so sigamba mbu ate yabadde kudda lwabali ayina asalira omubbi omusango awo wenyini sina side gyendiko ate ogambye oliwo NRM sina side gyendiko naye njogera ekyo kyenkola ki kyemmanyi mu bwongo wange era kyenda kyomaze okunoonyerezaako kyoyogera kyogamba nti oyogera kyomanyi yogera ekiriwo era kyekimu Kagere bwe tweyongerayo nuupu bagitutte mu kkooti nti ssemateeka waabwe gwe balina alimu ebikugunyu alimu ebirumira alimu ebirumira alimu ebirumira olowooza nuupu eno kigirekawa kyensinga okwewuunya nti ate nuupu yeemu twali tugenda mu kulonda ne bagitwala mu kkooti mbwera nuupu si yaabwe babbanzi be musajja wange Kibalama n'atuuka n'okulwala sukaali ne bamuddusa Kenya ebyo nabyo ne biggwera eyo kulonda ne kubaawo era n'abakungu ba nuupu abasinga bagamba nti ekyabalemesa n'okufuna ababaka abangi nti nuupu bagiteekako akazito n'etuuka ekiseera nga batubaga nyinza okwewandiisa mu nuupu ate nuupu ne bagikansolinga so goza kirekawa nuupu ng'ate tunaatuuka mu kulonda byonna kambikuwa bizingire wamu ng'ovuddeko ku ekyo nuupu yavuddeyo netandika okuwandiisa kyemanyi nti NRM yawandiisa ebintu byonna ne bibeera successful ne biggwa bulungi nnyo nga tewali wa NRM gwe bakutte oba tewali katabo ka NRM ke balemeseddwa abantu bonna kuwandiika naye abanuupu bagamba nti era nga ne leader of opposition yabadde ku floor ya parliament n'agamba nti Jole Senyi n'agamba nti ba RDC basusse okukwata abantu baabwe basusse okulemesa abantu baabwe okuwandiika mu bitundu ebyenjawulo mu Fort Portal Embalala Bushenyi Mbale basusse okulemesa abantu ne Masaka oza kino ngo tubizingira wamu nze ndowooza yange nuupu obatwala mu kkooti balina kwetereza ng'aba nuupu bo bennyini beetereze omanye ekibiina we kibanga weekiri ate nga kiri mu mateeka kisobola obbeerawo kino tekiri mu mateeka siyinza kulimba kuba Kibalama yabawa tokkiriza nti kiri mu mateeka kisobola obbeera mu mateeka era manyi nze mba nemanyi kiri mu mateeka kubanga olaba electoral commission yakikkiriza era yakikkiriza ku kitebe kyabwe wekiri bagenda okizimba nga no bakoze eki bayise mu mateeka era sijja kulimba kuba sinza kugamba nti kiri mu mateeka sinza kugamba nti tekiri mu mateeka wabula nuupu bwebanga babagambye nti kiri mu mateeka beetereze nga bo ku ludda lwabwe ku nsonga najo nga nti bakwata abantu obuzibu buli nze ntambulako mu bintu ebimu abavubuka naddala mu mulembe gwaffe tebaagala kuwabulwa funa bulungi nti bwe babanga babagambye tuba tuyite emitendera muba mwagala okuwandiisa abalonzi bammwe tuweyo emitendera gye bayitamu okuwandiisa soka oleke bwe baba mwagala okuwandiika abantu bammwe tukanye kuba poliisi era erina obbawo obukuumi bwe ndowooza NRM ebitabo nabirabanga kwero siizi ng'abantu bajja buzine yeewandiikisa kyeyagalira kituufu kati n'abantu bonna bagende kwero si bawandiika abantu baabwe oba bagende ku kitebe kyabwe tugeze nti balina ekitebe oba tugeze nti Kawempa alina ekitebe oba Hoima alina ekitebe bagendere ddala ku ofiisi zaabwe ati ofiisi ate gavumenti ezibalemesa ne babakwata bakwata temubeerawo kitegeeza wayinza okubaawo obutateredde bulungi kivula baba bakwata kivula nga bakola ki ne batereze bajja kambulize ddala gwe kino ekibuuzo ndaba abanuupu ne olunaku lw'eggulu koosajjo baba bakwata balumba ekitebe kino ekyeka mwokya ne babakwata ne bajja bareeti 5 ne ovuro 3 kintu sikitegeera bulungi leka mmalo mubuuze enanga n'atuula mu TV naga abantu twabakutte olw'okuba n'ebintu ebyefaananyiriza eby'amagye naye nga teka ligamba omuntu okukwatibwa kwebyo alina kuba nga alina kyamagye
so se kyefaananyiriza nekira kyamateka kikino naye nga ate ndaba ne NRM eyina bareti eza yero eyina ne ovuli eza red mugamba mubiina gamba muyina bareti webuuze weyagambye wena poliisi ejja ekyokuyingira mu Nuupu bamenye amawulire agafunye etya poliisi amawulire agafunye etya tetumanyi munna kitegeeza nabo bennyini aba Nuupu bo bennyini aba Nuupu nabo baleka mulimu ensolima kale be ekibamalamu amaanyi nti baleesa amagye mangi na buli kimu ky'amafuta agayononeddwawo nga bagenze kukimayo bareti 5 ne ovulu 3 yekola katabi ndiwo nga bagenze kukimayo bareti 5 ne ovulu 3 yekola katabi ndiwo kireka wa Nuupu kubanga mugenda mu kooti ekirala nti ate ate balumba ekitebe obuzi wanyise obuzibu sebo ndi kugwe NUP obuzibu batulina kubakubi bapokopoko ba NRM nti balemererwa okulaba ensobi gavumenti zeekola ne banennyaffe abantu abalaba ebintu mu ngeri mu birina okulabirwa ekisooka nti omuntu asobola okugamba omuntu avaayo n'anenya Kyagulanyi gw'otadde mu baana bano ebintu oli mu kusubisa baana b'abandi ottisa abaana b'abandi naye agamba ottisa tayogera kwatta agamba ottisa naye atta ye kikyomugambako kale attisa atatta olaba okuba omulamu ddembe lyabwe bwange likuweebwa Katonda teri muntu alina lukusa kutta muntu naye ate ono agamba ottisa n'anenya ttisa n'alemu okunenya atta kati abo nembeewuunya ekirala mu kuwandiisa enkalala zino ez'aba NUP kyannaku nti nze ebitundu mu empangaalira sinaba kulaba ku nkalala ezo simanyi bazifa bakawandiikayo abantu 4 million okusinza nalabye chairman Nyanza olunaku lw'eggulo ng'agamba bakawandiisa abantu 4 million abamemba ba NUP naye ng'ate lode bakawandiisako ebitundu bitono ekirala nti nalabye ng'agamba nti ba RDCs gye bawandiisiza abantu babanyigiriza nnyo awamu tebabakkiriza kuwandiisayo bantu baba bamanyi nti kinawulira nti mu NRM ngewandiisa abantu yaddira voters register abamu ne bagenda ku ma LC omanyi LC katabira nabalaba abantu nga bajja okwewandiisa kwesenjawo mu kalulu ka 2021 ngenda kuliyetinga ku kino kyengenda okugamba mu kalulu ka 2021 government electoral commission yagamba kano ke kalulu akakyasinze okujjumbirwa okulonda kasokedde tutandika Uganda tandika kulondesa naye aliza tuzigenda okufuluma nga bagamba buno bwe bulu kyasinze okubeera obutono kati ne twebuuza electoral commission yagambye abantu balonze bangi ate obulu mu kufuluma ne bagamba obulu butono kakyo kino kyengambye nti NRM kwe kuno okuwandiisa bannakibiina kyabwe okukyasinze obutajjumbirwa kasookedde batandikanga kuteeka nkalala zaabwe nga bawandiisa abantu aliza tuzezagenza okufuluma nga bagamba bawandiisiza 18,000,000 ne tugamba ye abagamba omwaka 2020 nga bagenda mu kalulu bwe yali 2019 bawandiisa NRM yawandiisa abantu bizali 12,000,000 naye okuva olwo 12,000,000 ate nga bagamba nti zino zezisaasiza obukyawe butajjumbirwa ate bawandiisiza 18,000,000 kale n'olaba nti waliwo obuyaaye obufere nga baagala kuliyatinga ku zino ze bawandiisizza predictinga 2026 tulina bammemba 18,000,000 so batulonzeko 6,000,000 abalala tebalina buwagizi byebyo bano bana NRM bye baagala okutulimba mu kalulu akajja naye nga kyonna ekiriwo kiraga NRM ekinene nnyo eba yawandiisizza abantu yawandiisizza nga 2,000,000 twali fenna muzika kisubika omusajja n'agamba balaba akavubuka nga kabazoganya ne bakwata obulu ne bayiwa mu kibokisi NRM waneemanyikiddwa teryagiwunyamu mu kubba bululu kati omuntu abba obululu alemererwa ate okugenda mu voters register n'alondayo abantu oba
twakwasimanyi kyali kya okujoba kyamani kajoba mwaliwo abantu abajja okwewandisa ba NRM bajja walabayo bameka kyali wante ekitabo balinga bakweka kitweke aje TV tuziraba ffenna amawe tugalaba ffenna bulamu bagambanga bannange abana NRM tebajjumbidde era nga bagenda okubakolako nga batudde eri balangaze wajjayo bamusoolesole olunaku wajjayo babiri omu nga batudde awo naye ku nkomerero nga bagamba tuwandiza miliyoni 18 sebo abantu temwabawandiisa abantu babawandiisa gwe weewandiisa bulungi nnyo weewandisizaawa ekyo kyama kyamu twalabye ka video akasatulating nga tuwunzika nga tufundikira badde nsaba ku ekibiina ekyomukooti okyala mu kooti gavumenti eno kyesinga okwagala mu nsi muno kwe kuteekawo abantu abapokopoko nga tugenda mu kulonda kwa 2021 ekintu ekimu ekyatiisa abantu okugyayo kaadi za NUP ekibiina bakywala mu kooti ne bagamba wowe gwasabatwa bakuwa kaadi wowe wandisiza kuba NUP ne bakuwa kaadi ekibiina bakiwandukulula nawe post yo bato kyalimu ko iliwo wandisa nga wa NUP ekibiina bakijjeewo abantu bangi ne batya era abalemerako be babafunamu ne bafuna ebifo ebyo badai adi kyo kimu ku mundi guno kyo kikomyewo buli we tuba tugenda mu kulonda NRM efunayo agasajja gaayo negawo omusimbi negajja agamba negagenda mu kooti negajja wano ku TV ne ku social media negatandika okubunyisa propaganda nje ekibiina tekiriwo mateeka bagenda kiwandukulula abakyewandisizaamu muli kulwammwe era nga bamwe batandise okugamba abagenda okwewandiisa okufuna kaadi za NUP muli kulwammwe ekibiina bagenda kiwandukulula tekiriwo mateeka constitution teriiwo netubuuza constitution gye bateekayo nga bakiwandika mu electoral commission omulundi guli ogamba oti akadde kano yavunze kubanga n'oba olina just kagundi ka group koyagala okuggulawo era constitution babajagala bagamba tulaga amateeka kugenda otambuliza ekibiina kyo kino bakiwaayo kati constitution nalabye Haruna Kasolojjo era ddala ng'erinnya lye ng'agamba mbwe empapula mu constitution baziyuzaamu page 10 mpaka 27 kati baziyurizaamu nga ziri eri mu electoral commission yo bazayite tumanyi electoral commission yawandisa ekibiina empapula ezimu teziriyo waliwo akapapula akatambulako kemabega oba yali 2018 nga waliwo olaale yaliko Haruna Kasolo eyo waliwo omukazi yali oba byali mu bino byakugaba anti honorable Namboze amwita minister wa jegejege microfinance buno bugundi obutandikirwa yamwita minister wa jegejege obusente butono ng'omukazi agamba abakyala twagala ki anti honorable ngali awo tumwagala nnyo paka lubeerera era yoyo okay nga tuwunzika nyina ensonga ezibiri zetugenda okwogerako tabe nga tuwunzika program ya leero nsonga ku nsonga tukwebaza gwe wena atugoberera era akyatuliko waneeno nga tutambuza program eno nsonga ku nsonga olwa akatambi akatambudde nga waliwo omufubuka recordings ng'agamba nti mubbi bakyusa serial numbers bice biwe bityo nawuddeko nti bamukutona ku leggulu naye nze ensonga eyo nze nganze eno endowooza yange abantu ngabo yes kiruma abantu be babbako amasimu ate olina ava neewana nti ye yagakyusa serial number buli kimu nze kyemayi mu courses ziri mu misomo gya wano ba mu matendekero ga wano IT mwali kyokeza abaana basomerawa nze ndaba gavumenti okubasiba abo abaana si yo solution kubeera abakyabusoma bangi mulimu n'abateeteeka mugundi jase ono yaddenga kiggula lujja tubuulira ti bannaye fe abasoma IT bino byetubakolera nze ndaba mu mawanga gali ag'amaanyi bakwata omwana oyo ne bamutwala ewantu w'ebintu ng'ebyo nze baŋŋambako nti abakyayina abaana be batukolera buno obusimu obutandikirwako oba ontegera bulungi abaana bebakola butoyi bw'abaana bakobwawo ne bajja ne bakutayako emisolo omukulu wadde agenda tugikolako ne bajja n'obugula ebbeeyi buwadana so ensonga eyo mugyogerako ki ekisooka gavumenti yabona eri reactionary nnyo ekintu kimala kubeerawo neryoka ekibuukira ekya nti omuvubuka nyinza okumunenyaamu nyinza obutamunenya nnyo lwa nsonga wano abantu abasinga okuwagira obubbi kimanyikiddwa lwatuze poliisi
Waliwo omuyimbi bamutani Senero yayimba nti bamubaka essimu ye Kampala Road n'akubira officer akola omu mu dakiika 2 eyiye ng'essimu bagikomezaawo. Kati officer yamanya ati bagibabba batwala ku poliisi. Officer yavuga bwenkebera mulowooza ndabamu eyiyo. Yakebera. Osanga bakutte bizibiti. Ebintu ebisinga wano nalaba nnyo omugenzi yali kirumira wa poliisi. Yagamba nti ekisinza okubunyisa obubbi naddala mu Kampala wano bwe bupoliisi okubuteeka mu buli kanyomero. Abapoliisi babateekayo tebalina kyakulya babasasula ssente ntono avudde wako omukyala taleseewo kyakulya kati nga lwaki tajja nakolagana n'omubbi nabba essimu n'agimuza n'amuwako emitwalo 3 oba 5 oba n'abagamba muze munkolere mubbe buli lunaku mugenda kukolera ku street eno teri agenda bakwatako naye buli lunaku njagala emitwalo 2 kati ng'ogamba nti banabba ne babakwata ekintu ekisinose okukolebwa wano ze poliisi okuziteekako oba nga mbe bukwakkulizo bungi n'oteekako obumu bubalondoola n'abakolagana n'ababbi obubbi bujja kuggwawo naye okukwata ono oyo yasoma bwa IT lwakuba nti ye yatuuseemu n'agamba nevugira na benzi balagako benzi yange gyenvuga kugamba masimu ganagamba temundaba gaggawala ngaggawala ku masimu gammwe kati bw'oyogera ensonga enzirayo eri mu bana ababala nti toja muwatabu ng'enjala emuluma agalo giteeka wamanerenda nabadde bagamba tabu 7 sofa za kabula eza ubos kagere ensonga eyo gyogerako ki nze ku lwange abantu abalina kukwata bakwata ate ekirungi poliisi enoonyereze omanyi omuntu yenna abantu abamu ssente z'amasimu bazisondera mu bulumi abamu naddala abateesobola bulungi naye okwate emitwalo tugeza 5 n'ogula essimu ne bagikubbako ate n'owulira akavuka kavuddeyo nga keewaana gwe babbyeko essimu ng'ate mwe muli mbuyinza baani gwe babbyeko essimu olaba akavuka kavaayo kagera maaso n'okwewaana obula n'okukagwa mu bulago kakola eki okajjo naye kirungi babakutte poliisi ekole ki enoonyereze ate bagende ne maka gaabwe bazuule oba teri masimu malala poliisi emalewo obubbi mu Kampala naye bwe batemazeewo obubbi mu Kampala era amasimu gakyabbibwa nnyo. Producer wange wanangambye nti gavumenti eno kyekola egamba mbu if you want to solve a problem you create a contradiction nti bw'oba oyagala okumalawo ekizibu leetawo ebikikontanya kati wabeera nga waliwo saga ya Kyagulanyi balumbye ekibiina leetawo akavuvungano ogende ne kino kiri kiveewo be bano gavumenti yaabwe byekola ekirala nzize ugo ndi muntu sirina kibiina ajje yakola ogambe wano wewandiisiza ne bagenda funa kaadi era newandisa kati omanyi newandisa kati obulayo funa kaadi nyo sifuna kaadi nga tufundike nze ajja nesobola ku mashini nga newandisira muno tosobola tolina ate gwe kuba mu nkomyo tulina kuba na kaadi emugizeeyo funa endala nga tufundikira Kenya yafuna disaster nti baafuna amataba ne gasalako ebitundu ebimu era abantu ne basengulwa simanyi wakimanyako naye ekimalamu amaanyi kyebiseera bisinga tuba tulaba ebintu ebiri eri nga ffe ate ntosobola kusolovinga bintu ebyo gavudde eri ngajje Kasese ebyabadde Kasese wabirabye nga byawukana nnyo n'ebyabadde Kenya ekirala nti entobazi ekyamazima tuzimazeewo kagere entobazi bazizimbeemu teri munene teri muntu nti ajje agenda agule mu ntobazi azimbewo era abantu bano baba balimu omukono era okutuuka mu kampuni ezizimbye mu ntobazi nga ziriko aba black mamba be bazikuuma ekyokulabirako n'amagi ekyokulabira kitono nnyo waliwo simanga ekitongole kya environment bakola ekikwekweto ku Northern Bypass nga bajja ku bantu abakolako abalinako ebimuli paaka za taxi simanya abalimirako abazimbyeko obuyumbayumba ne babumenya naye ng'ate waneeno wa masanafu bawaawo mu China n'azimbawo kipulanti ekinene mu kigenda kulongoosa amazzi nayewo olutobazi ndowooza ziringa yiika 10 kyonna n'akiyigwa n'akisaanyaawo mbu agenda akulongoosa amazzi mbu agaba mu lutobazi bagalongoose oba bagamala ogalongoosa ne galagawa naye ng'ate abantu bano bataddemu bupaaka abalimako ebimuli bo babagobyemu
omukulu atandikirawo. Ekirala Mugombe mwe tubeera mwennyini companies eziri mu Ntobazi sibe ba meyo baba biraba simanyi oba balina buyinza simanyi oba banenyoolekamu oba nenyoolekamu tebalina buyinza sembo bateko report zaabwe yetumanya nti bataddeyo report nti era nomalo gena mmeya mu desk ya Kasirivu era report siwe ziri neti byasobola ziteekesa mu nkola sebo tutandikirawo ozatuyinza kimala otyanga tufundikira mbugambo nga busatu tutandika nze ndowooza yange obubbi n'obulyake buli mu environment ng'ekitongole kyekyannema wenkugambira kino bwe kiti nti bayinza okugenda ne babakwata nema neevaayo ne boogera nti tubakutte wayita emyezi egyo ng'obalengera bakola ki bayiwa ettaka kati ebintu ng'ebyo gavumenti eno eya NRM kyeyina okukola ng'ojogera okugumira kyeyina okukola okulaba nga esooka ejja mu kawawa buli mu woofiisi kuba ekitali ekyo nga poliisi bagijja mu kawuku ate bakyalimu ekitali ekyo Entobazi kyagenda maaso n'okusaanyizibwa. Njagala omukulu yambuulire mu kampani zonna eziri mu Gombe nga wozimenye zonna zikuumibwa bw'amagye amagye gajjawo okusa okukuuma abakozi kampani ne Black Mamba waliwo abayo omupoliisi ali ku kampani ng'akuuma ne woobeera Kano noja ne convoy emmotoka 8 tosobola kuyingira kampani eyo ekisooka kibuzo kireri ekyokubiri kazoke malega abidde mu lumu ekyokubiri ba investor bawano ba kiwi mumanyi olaba mweru nenga biga waliyo muddugavu abanga gwe bazize nti kiwi bamuzizeko buzizi kaddugavu nenga oyo olaba mweru ono gwagamba nti bamukutte babakwata abanene babasesemya n'abamu mu environment bafiirwa emirimu lwakukwata abantu bayiwa ttaka mu Ntobazi kyeze environment agiwayira buwayizi abamu yekola omulimu gwayo ekolo gwayo abaavu gamba n'ogu n'avaayo ate gamba n'ogu luba lulimi kiri mu lulimi akitegere mukolo bw'oba omanyi nti oli ku mazima era osobola okukolera ku mazima nze bondeetera ekipapula n'oŋŋamba nti twagala Entobazi eno gisayininge ddala bwe nange ndabye nga Ntobazi mbasosola gikola ki bwaba bagenda kuba ogenda kufiirwa mulimu oba ngufuna ne mba nkoze eki mba ngendedde ku mazima nkekuge nti mu poliisi mu bitongole bya NEMA mulimu bakawawa tuleke kugamba nti mulimu abaavu ekirala onayogedde ku security eri mu bagundi mu makampuni ago ffenna kimanyi bulungi nti obubbi bwali bungi ab'amakampuni ne beekubira enduulu nibo bannange batubbako ebintu byaffe kwegamba ssente oba otadde ekoze ekintu balinde bagende bakitwala mu lunaku lumu yensonga lwaki ne baana bakyayina beekubira omulanga ba investor nti bannange batubba n'ekikoze tutya ne babawa amagye ku bugambo bwo obusembayo mu bugambo bwange obusembayo njagala kubuulira muganda wange ono nti wadde oli wa NRM naye jengula ekintu naye wa NRM gyakigula nti jakoma okwogera ebigambo ebyongera okulemezaako gavumenti ye gyawagire ya NRM gyagenda okukomya okugula ebintu mu dduuka nange byendigulamu tuba tunyigiriza kyekimu oyo ayogera ebyo ate wewuunyanga ate bali abalya mu gavumenti abafunamu omudidi gw'ensimbi bo terutowulyayo gwe ayogera naye bano bwe tuyiyayiya patapatanya era omulaba nga anyeenya mu kidduka kinaga ganantuusa tuguluba be wamu jengula ekintu gyakigula kinandi mugambi kyeyandifubye okukola okulaba nga gavumenti eteekawo embeera buli munnayuganda emusobozesa okukola akasente ne kanywera mu nsawo okukola ebintu nga temuyingirira n'okuteekawo embeera nti services waba yandizaagadde azifuna mu budde nga lete ziriko kugulirira. Amina. Yes. Sebo obugambo obusembayo. Obugambo wange obusembayo. Nange kangambe muganda wange oyo nti nange nti nze gwaiso wa NRM siri wa NRM. Nze jjaye yakola ki? Bobby ne wanajja ku mukyanga ye president. Gwe nino genda naye. Nze ndikaana kambata. Ojiwe geneze nti embata bwegwa mu kinnya. Ngaine obwana naye ekola ki? N'obwana bonna essa kati olabawo ebitali. Oli kyana kyatulera. Kati
mugambe nze ndikana kambadi nti embata wesonga we negwa mu kinnya ng'erina obwana nga 10 n'obwana akolumu olina okwetegerera notabeera ati oli kyana mwebale nnyo mwena abatugobera olunaku olwaleero mbadde ne Katabira Muhammad saako ne Kagere olunaku olwaleero Zaje Samuel Robert Musanje olina okwetegerera akolumu wetegerere togoberera bugoberezi